kyukakyuka mulize nyo sekyutalati ya leero. Njagala obaka buno butuuke eri omwambala makanzu n'ateekako n'entalabuusi n'eminagiro n'alowooza nti yasinga okutegera mbasiramu so nga ate mukozi wa Museveni. Mpuliriza bulungi nnyo. Abasiramu mwenna mu Uganda njala bategeeza muli ku bulabe obutagambika butya. Wetwogerera olwaleero omutamanya ngamba afutubadde ku kiwayi ky'Obuyisiraamu eky'Ekampala mukadde kubayita Mubajje Ramazan. Yeseriti bahabulwa Nyandwi yamuwadde obuwumbi 14 obw'ensimbi za Uganda nga bwa mobilization kumukuutira kadingidi okwetola eggwanga lyonna mu mizikiti gyonna egy'eggwanga. Era kino kigenda kuvaako kulanga Sheikh Ramazan Mubajje ng'ategeeza bamasheeki bonna abatambuza enjiri ya Nabbi Muhammad nti tebagezaako n'olunaku n'olumu ne boogera ku nsonga zonna ezikwatagana ku ggwanga omuli okukwata kw'abantu, omuli okugoba abantu ku mataka, oba ensoma mbi, oba ebyamasannyalaze bibi, oba ebyobakutta abantu, oba batulugunyisa abantu Museveni akoze ate tebageze na byogerako mizikiti gonna nga babuulira enjiri. Nkiddamu Yoseriti bahabulwa Nyandwi yawadde Sheikh Ramazan Mubajje obuwumbi 14 obw'ensimbi za Uganda nga bwakumukuutira kadingidi n'okugabirira ensimbi abaana basoboddoziwa okumutambulizaako emirimu gy'okuteeka wansi bonna basiraamu bali bayimiso emitwe okwogera ku nsonga z'eggwanga naddala okwetoola eggwanga lyonna ye gy'anaaba akoze eki gy'anaaba ayagadde okugenda. Era kino kirimu n'okugamba nti Sheikh Ramazan Mubajje bwe yamaze okufuna ensimbi zino era n'akissa mu nkola okutandika okukola emirimu gino era nga bamasheeki bano wammanga Sheikh Ramazan Mubajje yamaze obbawaayo ewa Museveni n'ebitongole ebyokwerinda either mukwatibwe oba muttibwe kubanga mutandise okukola enjiri y'okuzuukusa abasiraamu n'okubabulira ki ekyokukola mu ggwanga lyabwe. Bamasheeki bano muwulize bulungi nnyo. Mbagambye Mubajje Ramazan yawaddeyo amanya gammwe era n'alagira Museveni either bano baweebwe obutwa oba bakubibwe amasasi oba basibibwe bakwatibwe bateekebweko emisango gy'obutujju oba ebyonna bwa nnalukala. Bamasheeki bano mubategeeze ebigambo ebyo bulungi nnyo. Kuliko muganda wange Sheikh Burhan Kiti. Sheikh Burhan Kiti wonna wooli nkutegeeza muganda wange weegendereze nnyo. Mufti wa Uganda oba w'ekiweekyo di Kampala Ramadhan Mubajje gwe yasookeza ku lukalala olulina okugibwawo mu bwangu oba okubibwa amasasi oba oweereddwa obutwa oba owambiddwa. Sheikh Burhan Kiti kwoli njagala bakutegeeza ekigambo kino wonna bwe banakaka kusaza akatambi kano kategere bulungi nnyo. Ali ku namba 2 kuliko Sheikh Bakari Kigozi. Sheikh Bakari Kigozi wonna wooli bakutegeeze nti gwe yabadde namba 2 ku lukalala Ramazan Mubajje bawaddeyo abayina okugibwawo mu nkola yonna ye Museveni gy'abaana asiimye okubajjawo oba okubawamba abateekako egy'obutujju oba okubawa akanyokawulire oba okubawa amasasi oba ekintu kyonna ye kyanaaba asazeewo. Kati goli namba 2 Sheikh Bakari Kigozi. Namba 3 ku lukalala kuliko Sheikh Sekimwanyi. Sheikh Sekimwanyi wonna wooli sikumanyi naye nze byange mbyogera kati ng'omusiza Grace Yano muna Uganda ali mu Uganda onvunaanyizibwako kuwa information ekutuukeko bulungi. Sheikh Sekimwanyi wonna wooli nkutegeeza nti mufti w'ekibayi ky'e Kampala mukadde naawe erinnya lye yalitaddeyo ng'omu ku bali mu lukala olugenda okukolebwako ebikolobero by'ensonyi bakuggyewo. Asembayo owokuna kuliko Sheikh Siraj Segujja naye simumanyi. Sheikh Siraj Segujja wonna wooli kutegeeza omuddu wa Allah nti akuli ekiwayi kya Buyisiraamu eky'e Kampala mukadde yaweereddwa obuwumbi 14 bw'ensimbi okukola mobilization kuggwe naawe gw'omu ku bantu amanya ge yawaddeyo nga naye baagala kujjawo olw'ensonga mufuukidde Museveni akabazi mufuukidde Museveni ekizibu nga mubuulira abantu banna Uganda okubazuukusa mu mbeera egende mu maaso mu ggwanga so bw'atyo bwe yalagidde Mubajje babakoleko. Mu kwongerako ebirala Museveni bwe yamaze okufuna information eno okuva mu Mubajje
Museveni yakutte ensimbi ezikola hijja nga zisobola okutwala abantu 10 Saudi Arabia okugenda ku haji zabajita haji buyamaze omwaziri billions 14 nakwata n'ensimbi ezitwala abantu 10 ku haji oba ku hijja Saudi Arabia bande 10 wonna bagenda ku mulimu gwaku spyinga oba kutandika kubega buli muntu yenna anaaba agenze ku mikolo gyokulambula oba ku mukolo gyogenda Mecca ng'abasiramu mugenda okukola ki okulamaga mu nsonga za Nabi Muhammad. Bano 10 bonna bagendagira nenga bonna bambeka ba government nga bagenda kuyita mikono gya mukulu mubajje era nga bano mulimu gwabwe ngenda kubeera gwakobega buli muntu yenna n'abagenze okwongera okubajjukizaako akatono. Abantu bangi abagenda Mecca eyo ne mufiirayo temumanyi kibatta. Abaisiramu bangi abagenda Mecca ne bafiirayo temumanyi kibatta. Musinkane bannayuganda bannammwe nabayita okwasaganya eddigobe mu wotera mu restaurant oba mu lujjudde wonna ku nsaniya z'omukire ne mugwirana kumbe babatezedde akakodyo abamu mufiire eyo abamu mufa mukomawo oba mufiira mu malotuka e Kampala ne mufa mu ngeri etategereka. Bino byonna biva ku bantu bali mutambula nabo okugenda Saudi Arabia nga tebamanyi be muyita emikwano oba muyita bamashek abanene be mutambula nabo nenga ate bane bakola ekizibu eky'ebbanga lyonna. So Muislamu ali wano ze akatambi enfa ya mikwano gyamwe bonna bajje bafiire Saudi Arabia n'abafanga bakakomawo enfa yeno yenje bali temanyi nje babulidde olwaliro ebyange byogera kate ng'omuseza agule siyani bw'amakolira ka abantu bo kubuuza zaaki bagabulungi tingenda kulira ka abantu bange era mbagambye abasinga obungi mufiire Saudi wawala mufanga mukomyewo olw'okuba nti mubeere eyo nga mulowooza mulina abantu abagenze bagenze ku lugendo olutukuvu kumbe bali bagenze ku lugendo lukyamu olw'okutta bannaabwe abaliyo. Era mbasaba bwemba mutambula muisiramu n'akaberenga masheko banakubuuza waaye ensonga oziraba otya ezeggwanga musajja ng'atukala kasenyi balina emboozi gye batandika eyo waaye kale tuvudde mu Uganda n'ensonga z'eggwanga oziraba otya embeera nga munange noweetotoggola notandika okwogera ebigambo kumba omusajja ategedde nti y'omu ku bantu be twatusindikidde mukoleko y'ensonga lwaki bannaffe mutandise okufa nga temumanyi awo nomutegedde bulungi nnyo. N'abalala kambalabule ng'obudde bukyali bw'obanga oli wankyukakyuka naye nga okkiririza nnyo mu Katonda ng'ogenda nnyo mu kyaki ez'abalokole nkusaba wuliriza bino. Ekkanisa z'abalokole mu Uganda yonna gy'ogenda ozisanga ebitundu 9